Yagadde UCRD, Ugandan Community Radio and Television in Germany. Tukwagala nnyo tukuweereza nga tusigala mu kibuga Munich era nga ntuuse n'eggulire sava amanya ndibaale Aloysius Mzee wa kazi. Eggulire sava lwaleero ligenda kuva mu space. Namubulire abanoonya byakutwala, namubulire nkwaniriza olugendo olw'enjawulo lwengenda okutambuzaako nga nkujja ku nsi eno kwe tuli nkutwaleko mu bwengula nkulambuze emmunyeenye esinga obunene mu solar system yaffe eno emanyiddwa nga Jupita. Jjukira nti nja kuba nkutwala ku lugendo ssemagendo lw'otalinawo olugeza era nga mu lugendo olwo tujja kuyita mu bwengula omujjudde enjazi ezeebongera mu bbanga awo ng'era okutuuka ku Jupita tujja kuyita mu buzibu nfaafa. Nga tusemberera obwaguga bw'ensi eno emanyiddwa nga Jupita tujja kwesanga nti ekizungirizi kyaffe tekiriiko we kiyinza kugwa okulemera oba okubeera wabula okulengera olwejje lw'omuliro lwokka olwokya kabe kasinge n'okusinga enjuba. Tugenda kusanga omuyaga gw'otalinako wewali ogulabye ku nsi kuno kwe tuli. Tujja kuvaawo tukimanyeeko nti ensi kwe tugenze bwaguuga era ng'obutafaananako ng'eyaffe yo yeetooloolwa emyezi 62 ng'egimu ku gyo gituntumuka muliro. Emyezi egyo minene ddala okwenkana ensi eno kwe tuli era nga gina embeera y'obudde yanjawulo nga mwemuli egyo egituntumuka omuliro awamu n'eginyogoga okira balaafu. Ng'otandise okusemberera ensi eno eyalungiwa ne Katagga era eyeetooloolwa emyezi 62 ebyewuunyisa by'otalowooza nkuna mu bulamu bwo ojja kuba obyerolera. Tewabangawo lugendo lujjudde bisanyusa na byewuunyisa nga luno olukutambuza nga lukutwala mu nsi etatuukanga bantu. Tujja kuba tugoberera bajjajjaffe ba robots abaatusookayo abaalambuledde emmunyeenye zitwetoolodde era nga be baasooka otubuulira ebifaayo. Jupita ye mmunyeenye esinga obunene mu mmunyeenye ezeetooloola enjuba yaffe eno kwe tuli naffe gye twetooloola era nga yesinga okusanyusa bw'oba ogirengedde naddala wano toyituukako erabika bulungi nnyo naye nga ejjudde ebyamagero. Eriko omuyaga gw'otanawo ogusanga naye ng'ebyali badde ebire oba enkuba etonnya ku yo lwejje lwa muliro so si mazzi nga bwe tulaba wano ku nsi. Terina egifaanana mu mmunyeenye ezeetooloola enjuba eno eyaffe wadde okugyenkana obunene. Osobola bulungi okulengera Jupita n'eriiso ejjereere ng'oyima wano ku nsi naddala singa oba ofunye akwawuliramu ku yo nti eno ye Jupita. Bwe nkugamba nti Jupita nnene nnyo mba si ku balwali kubanga nkugamba nti esobola okumira emmunyeenye zonna ezitoolera ku njuba gye tulaba n'emyezi gyako n'esigala nga erina ekifo kinene nnyo mu yo. Osobola bulungi okuteeka ensi ez'enkanakana n'ensi kwe tuli 100 lulamba n'erumira nerumalawo era n'esigala nga erimu ekifo. Ekimu ku bisinga ddala okwewuunyisa kwe kuba nti ensi Jupita obwaguga bw'ensi eno bwetoolera ku misinde gya yiriyiri era nga olunaku ku nsi eno lumala essaawa 9.9 ng'ate kyetaagisa emyaka 11.9 okumalako omwaka ogumu ogwayo. Abantu batandika okulengera n'okumanya ebifa ku Jupita emyaka 10,000 ebiyise ng'ekyo kyatandikira mu Itale omwami amanyiddwa nga Galileo ng'akozesa ekitangala kye yeekolera n'akitunuuliza ensi eyo ku mulundi ogusooka ng'ennaku z'omwezi 17 January
omwaka 1610. Ekyo kyamufuula omututumufu mu magezi ga science era abaddawo ne bajja nga bazimba ebitangaazo eby'omulembe n'okutuusa ku ssaawa ya leero. Ekyo kyagenda kimalawo mpola endowooza z'abaasooka abaalowoozanga nti ensi ye yeetoololerwako emmunyeenye zonna endala. Amagezi bwe gagenze geeyongera nga n'ebyuma eby'omulembe biyiziddwa, kati basobola bulungi okulengera Jupita nga yeebongerako emyezi egy'enjawulo eminene ddala okusinga n'ensi eno kwe tuli egigenda gigyetooloola nga yo ye mukama waayo. Ekimu ku bisinga okusanyusa oba okutunula okulabako y'engeri oluseregende lw'emyezi gino eminene okwenkana ensi kwe tuli egye gizinira ku ntuuli za mukama waagyo Jupita nga gigyetooloola. Jjukira nti buli gumu gulina embeera y'obudde yaagwo, enfaanana yaagwo, era nga n'egimu gifaananako n'ensi eno kwe tuli naye nga gizina bwe gitambula okwetoloola mukama waagyo Jupita. Osobola okubuuka ng'okozesa ennyonyi esinga okudduka wano ku nsi mu nnaku ezitabala na 2 n'oba nga omaze okwetoloola ensi yonna. Naye kigezeeko ku Jupita kijja kwetaagisa wiiki 3 nga kw'otadde n'okunywa amafuta emirundi egisoba mu 50. Tojja kukoma kukuggwebwako mmere n'amafuta wabula n'omukka gussa, ate mu ngeri y'emu nga ne wansi ku Jupita tewaliwo woyinza kulandinga kuba teri ttaka, olwegi lwa muliro gwe gwebongeraawo. Ekintu ekyala ekijja okwewunyisa nti bw'oba ogisemberera Mukama Katonda yagyetoolooza enjazi ezisalabwa na maaso z'owulira obuwulizi ng'ozitomedde. Bw'ogeraageranya ebbanga ensi kwe tuli lyesudde enjuba n'olaba ne Jupita gy'eri, waalirowoozezza nti enjuba yalisinze kuba y'amaanyi ku nsi, naye amaanyi enjuba geraga ku Jupita ga njawulo nnyo, gagifuula olwegi, era nga tosuubira nti waliwo n'ekintu kyonna ekikozesa amasannyalaze ku nsi oba katugambe zino essimu zaffe ez'omu bbanga handwiki ebiyinza okukola nga bisemberedde Jupita. Enjazi zenkubuliddeko ezisalabwa ogatteko amaanyi g'amasannyalaze agagyetoolodde, singa byali bisobola okulaba walisobodde okuyima ku nsi n'olaba ekitangala kye kimu ekyenkanankana n'eky'omwezi ogujjudde. Njagala mukimanye nti wadde muwulidde obunene n'obwakagavu bwa Jupita, naye mukikkirize nti katundu butundu ak'emmunyeenye obwesedde obuli mu bbanga awo, era ng'ensi kwe tuli kalinga katirikitu ka musenyu, era nga ensi nnyingi nnyo zetwannaba kuzuula ezitwetoolodde ezeetooloola eziri mu bbanga awo. Ku mulundi guno njagala tukomaawo ku byensi emanyiddwa nga Jupita, era nga ku mulundi ogunaddako nja kubamba nyumiza emboozi y'ekizungirizi ekimanyiddwa nga Voyager ekyasiya okuva ku nsi emyaka 41 egiyise, nga bwe twogerera kyesudde enjuba miles zisoba mu biliyoni 11, era nga kidduka miles obukadde 29 buli mwaka, ng'awali Jupita kyayitawo dda. Nja kuba nkubulira ku ekirabye ku nsi oba emmunyeenye n'emyezi ekigenda kiyitako. Sigala ng'oteze UCLG TV esinzira mu kibuga Munich ekya German. Amanyi yanga bulijjo nsigadde ndi Bala Aloysius Muzeyi wa Kaz Sabayekera.